Ya mugaba mutya bandaba nkomyewo era nze Ismail mikwano gyange aba Facebook, YouTube, social media platforms mwenna nkomyewo era ku mbeera ya Israel ne Palestine. Olwaleero nno nzize na nsonga ndala nnyo, nsijja kulipotinga nnyo biva ku lutalo kuba tewannabaawo kipya mpozi ekyamaanyi kiriwo. Israel lunaku lwajjo yakubye church esingawo okuba ennene y'aba Orthodox netta abantu. So kigema yagaliyo ag'amaanyi ennyo. Mpozi amalala Israel oba IDF akulya amagye ga IDF nga bwagamba nti commander in chief yagambye nti enteekateeka zonna ziwedde kulumba oba kyebayita ground invasion okulumba olwananda lw'e Gaza. Nabagambye ground invasion kitegeeza nti jjukira mu biseera bino badde bakuba zibbomu bakozesa air strikes kugamba bakozesa ennyonyi bakozesa cruise missiles biki. Now ground invasion etegeeza bagenda kuteeka wamu buli kimu, ennyonyi ziberewo, reconnaissance planes zitambule, drones ziberewo, naye ekisinga obukulu ky'amagye ga ku ttaka kugenda kubanga amagye g'oku ttaka gagenda we gayise galeka buli wamu gatereezezza tewaddamu kubeerawo kintu. Ate Abamerika Abaisirairi ekigendera kyabwe okulumba Abapalestine oba mu Gaza Strip baagala kuba maliro kibayita cleansing, baagala bakube buli kimu bakimalewo. Kyovula baagamba ne balangirira abantu aba bulijjo bave mu kitundu ekimu bagende mu northern part of Gaza kugamba side eri kumpi ne Egypt. So baagala bakube buli kimu. Bayina operation bagise is it Mahida something like that, erinnya ndirabidde naye eri mu doctrine yaabwe oba mu ndaga oba mu document zaabwe nti nga bugamba doctrine y'eggwanga nti omuntu yenna agezaako obbako oba omuntu yenna agezaako obbalumba oba Israel oba Lebanon aba Hezbollah bajja kukola gye bayita cleansing. Tebaagala kulekawo kintu na kimu babagenze tobabuulira abantu ba bulijjo whatever bakuba bukubi. So ekindeese leero mbadde saala nnyo okwogera ku ebyo. Nina mukwano gwange ku Facebook eyakomentize ku video zange n'aŋŋamba nti bulijjo awagira aba Palestine naye kuno tabawagira kubanga baalumbye obusajja ng'ate obusajja babumanyi bukambwe bw'obukolako oba bw'obuttira omuntu buyinza okubba era statement yadde bwetyo nti busobola okukuba ne butta abantu ne butta n'enkoko na buli kimu. Ne mugamba nja kuddamu nga nkoze akatambi era akatambi kano kako mukwano gwange ku Facebook. Nyinza otapostinga video eno ku Facebook but nkakasa oyagiraba because ku YouTube wange nti video zange oziraba. So nsuubira okuba video yagira naye ngenda kuddamu bwe nti ngenda sooka nkuwe map ya Israeli ne Gaza ne West Bank. Abantu abasinga tebabyawula. So njagala otunuulire map eyo gye nkuteereddeko gyetegereze. Bw'otunuulira map eyo tulina ensi gye bayita Jordan ku mukono gwo ogwa ddyo, kimanyi kamera bw'oli ku ssimu oli ku mukono ogwa ddyo. Tulina Egypt eno ku mukono ogwa kkono wansi era olaba kala zifaanagana ndowooza zibayita I think is it orange. Kati ate munda eri side na tulina gye bayita Mediterranean Sea nabwo amazzi ye wali Gaza Strip ne capital city ssawa zino ya Israel gye bayita Tel Aviv nayo gyekola eri ku coastline okwo. Gaza ne West Bank bifo byala ebiri mu bbulu kwa Israel nga map bagikuwanga eri mu bbulu. Ebitundu ebyo olaba nti zimanya Nablus kati olaba Jerusalem eri mu red dot olaba dot ya red is Jerusalem. Gaza eri eno wansi gye bayita Gaza Strip oba mu Luganda bagiyikazaako Rwanda lw'e Gaza. Sima bagiyita na Rwanda omuntu anambuulira Rwanda kiki mu Luganda naye nakula mmanyi bagiyita Rwanda lw'e Gaza. Kati bw'otunuulira eyo map bw'oba ogyetegerezza okiraba nti Israel yesinga ettaka eddene. Kitegedde era omuntu yenna yenna agiwakanya abeera nga bwagamba nti ali mu kkomera ali mu kattu kubanga ebeera ekwetoolodde abantu abo bagyetoolodde. Eno gyolaba yere endala gyolengera wali Hebron ekiri West Bank actually ekyo mwekiri West Bank wali Nablus Hebron then eno Gaza Strip eri kumpi ne Egypt. Ekyewuunyisa ku map eyo saawa zino Israel yesinga obunene era yeetoolodde abalabe baayo mu kubanga eyo n'ettaka ekingereza map eyo n'ettaka lyali lyabaki ly'abasajja ba Palestine.
Abayisirairi they were the Jewish minority. Nyizo gereza mu Uganda ngawonzo kugamba nti kangereze ku Banyarwanda. Ti Abanyarwanda mu Uganda mwe bali. Niyo nakusinga luke Abanyarwanda bagamba nti ate baagala state, baagala eggwanga mu Uganda. Ne bajja ne balifuna okufuna ku muntu abawagidde tugeze katuwe example. Ti Abanyarwanda mu Uganda ne bagamba nti kubanga Umunyarwanda mu Uganda is a Ugandan. Oshitegede singa agamba nti ayagala eggwanga mu Uganda kati Uganda ebeefusirwa kugamba oba kyente nti okufuula ensi mu nsi ogumusango nagomola etera so akukiriza kubeerawo mirembe. Kati abasajja bano babawambako buli kimu nkakasa okimanyi yakyogedde okimanyi nti abasajja bano tebakyalina busobozi kukola kintu na kimu nga bo bali mu kkomera ery'oku nsi. Ekibuga Tel Aviv Israel olaba coastline eyo girabe eyo ewali Mediterranean Sea okuva eno wansi Egypt yona kwambuka Israel controlling okubanga ina sophisticated technology n'ebyokulwanyisa eby'amaanyi tewali kisobola kusalawo nga Israel temanyi. Kati Israel yongerako nekulaga nti bw'abawo ekiyingira eyina okubanga ekikebedde ng'ekiinako obuyinza era ekontrolinga tosobola kukola business n'abasajja b'e Gaza n'obaleeta buli kimu kye baagala. Bafuna eddagala ttono, Israel bweyagalira ebalumba, Israel bweyagala ebatta, kyeyagala kyekola, bali mu kkomera. Era okukakasa kino nti jjukira mu international community mu UN basalawo after conflicts zali nyingi sijja ziddamu naye omuntu agobeddeko ofuna obudegenda Google some conflicts zonna ezabaawo basalawo ne bakkiriza after 19 is it to something mwaka ngwerabidde ne bakkiriza ne zibawa boundaries eza Israel weyita nga state ne Palestine. Naye ensi mu international community zaganda okurecognizinga Israel nga state era Israel sinsi mu international community. Era nsi eyeteekawo obweteesi nga bugamba nti kibuli n'eyonga ensi teriiwo. Kati Abapalestine bwe bamala ne batukeesa ne bagamba manyi tuteese bwe tukkiriziganya bajja bbawa buli nsi bajja jjuwa obuyinza ebeerenga ensi ereka okubeerawo nga bo mu international community Palestine yensi Israel si nsi oba mukitegedde. Kati ekiyinza okuweereza omuntu obuzibu okutegeera abantu balaba olw'okuba Israel yesinga amaanyi kati Abaisraeli byonna baalikola mu media ne mu kiba kitwale bano abasajja batujju. Naye kati ngenda nkuwa ensonga yange lwaki abasajja bano kibakoze. Of course I don't support it. I don't support them killing innocent people. They did something wrong and I think everyone should condemn it. The Hamas killed innocent people. Ni kati ngenda kuwa ensonga kuba ebiseera ebisinga ekintu kibaawo olina okusooka n'onoonyanga root cause kyavaawa. Nkugambye singa Abanyarwanda bali mu Uganda ne bagamba bo tebakyali Bannayuganda bo ne bafuna ensi ne kati nga bwe bagamba bavandimwe ne bagamba nti ffe twagala nsi yaffe mu Uganda era tufuna independence. Uganda n'egaana ne bakozesa amaanyi tugeze nga bakozesa America ne bafuna akatundu awo bakafunye tugeze ne bagamba awali paaka enkadde tibo batadde ekitebe kyabwe era ensi yaabwe etandika bwekomaawo bwe ne batakomaawo nga bayitadde olw'amaanyi kubanga entalo zaali nyingi Abaisiraeli zaaluze baalwana n'Abapalestine ne batakomaawo ne baddamu ne babeera nga bagenda beeyongeza ebitundu ate tebabyeyongeza mbu bagambye bavaawo. They kill people, batta abantu kubanga gendo buli alina obudde agenda asoma ebitabo nti olabye nebintu abasajja Abahamasi bakoze Israel byekola lwakuba yo bwebikola ng'efuna media ng'ekavalinga ejja abantu ne bagobawo ne batta busi bayokya ennyumba z'abantu ne babakuba amasasi ne babatta zibbomu. Kati oba osigala okukola ki? Okitegedde abasigadde nga bakyali balamu kye bakola nga badduka bagenda banoonya obudamu. Okitegedde nti bwe baamala nga Israel efunye nga yeefunziza state y'Abapalestine bagamba nti ebitundu ebisinga ebyali mu gye bali beewadde nga bagamba ne bafuuse Jewish community bagamba nti abantu almost 7,000 Abapalestine balina okumuvingiwa balina okutambula bagende babeere mu Gaza Strip. Kyovula Gaza Strip bagamba yensi oba ekitundu ekyasinze okubeera densely populated ekifo ekyasinze okubeeramu abantu abangi kuba kitundu kitono nnyo oba ekirina 140 square kilometers n'ekirina abantu miliyoni 2 n'ekitundu. Era bw'otunula buli bbomu gye bakuba ogenda okulaba ng'ennyumba zonna ziri wamu ate zonna za kalina kubanga ekifo kitono. So
abasajja bano mbadde ku scenario nti abasajja beero omusajja ajja n'abatta bulijjo nobeera ekiseera nga tokyalina wonza kugenda kubanga nabagambye abadde bangoberera nti passport ya Palestine oba omuntu ng'ava mu Gaza talina wayinza kusaba visa n'agenda okujjako ng'ayisibwa ku mazzi nga bwagamba kibuli nga bwolaba byaffe mu Africa abayita ku mazzi koga ensi n'ogigwamu bugwi ekitali ekyo tolina wolaga mirembe tosobola genda nti bakujjanjaba buli kintu kivaawo Israeli erondako kyebawa n'amazzi zibagajjako ennyumba ennungi ziri Isirayiri nti omuntu nga wizoga nti oli ku kikomera oliranye omuntu ettaka lyoliko yali kubbako alya bulungi asula bulungi negwe osula n'enjala nga tumulabako era kyova olaba bw'otula maapu eyo okulaga gyetegerezo ogirabe nti awalaba abasajja bali mu lwana lwa Gaza awo ezo olaba layini egyo olaba eri dotted eyo abantu abo nga bw'ogiraba layini ezo si border nti kubanga border ebeera yanjawulo ebeera recognized by both states era n'okuyitamu omala okitegeera bano bateekawo fence nga bwezimba ekikomera just ekikomera ne bateekako sophisticated technology nti balina zi sensors zisobola okusensinga buli kimu kilometers meka underground nawa amazzi gano wona side ya Mediterranean singa bwogiraba yonna abasajja yonna eriko security ey'omutawaana okitegeera kati abasajja babeera awo nga bali mu kkomera abazungu bagita open air prison nga tosobola kulya tosobola kukola nti to an extent babone abantu isi yonna yaabwe naye abantu abava mu Gaza Strip eno baneeri mu West Bank okugenda mu Israeli bagandi bagaba abantu emitwalo zagiringa ebiri nga boga work visas or work permits abasobola okugenda ne bakola eri so nga bagenda ne bakola ne bayingira eno mu Israeli ne bakola yakasente ku minimum wage ne baddayo eri ewaabwe kati nga Abayisirayiri balowooza nti bajja kutuuka ekiseera abasajja banafu bakole ki banafuwe naye teri muntu kino nkikuwulira neza teri muntu asobola kugumira kubonaabona olw'okuba afunayo akasente abantu abo babatta enkya n'eggulu kitegedde kati oli yagenda nti bakoze ekyobusiru nga bakimanyi Israeli ejja kujja ebakube naye nakati kankuddemu lwaki bakikoze abasajja abo balumbye Israeli nga bakimanyi tebagisobola naye balina ebigendererwa byabwe bye bino wammanga mu myaka mingi badde bajja balwana naye mu ssaawa eno balina abasibe mu makomera ga Israeli balinamu abasibe 1,450 aba Palestine nga 310 ku bo bali mu administrative detention kugamba detention eri nemeza kinya mu Uganda but they are in administrative detention kugamba ye muntu atayina kugamba busobozi kwewozaako okitegedde so abantu abo ekimu kigendwa ky'abasajja bantu lwaki balumbi baagala kubanga ngenda kuwako story yali ndaba musajja munene nnyo mu Israeli kubanga nina ku TV gwe nabadde baraninga ka show ka clip oba video something like that omuyizerayo ng'agamba basoni balaga omu mukyala abahamasi bamukwata naye yawona kubanga bakuba abalala naye bamufumita ne balowooza nti afudde naye n'atafa era n'alaga ebiwundu kati nga bakolaga side kati omulala ye n'agamba nti ate okukwata aba prison oba okubeera kubanga omukazi yaddaga nti okukwatanga prison of war abahamasi bakwamba wakiriko ofa n'ovaawo kubanga bazibu nnyo kati ono omusajja yinga akugamba nti ate kikyamu kubanga era ye kyakakasa nti ssaawa zino kuba ssaawa zino bagamba nti abahamasi balina abawambe 1,200 Abaisirayiri kati yinga agamba nti all in all abantu aba bajja kuvaayo yakkiriza n'ekyokugamba nti kubanga Israeli egamba teteesa nabayeekera era teyagala kuteesa kyekyagala ogitwala mu ndette busi bwesobola ekole kyesevinge bene beesevinze naye ate abamu ku batunuzi b'ebintu bagamba nti ekintu ekyo si kyangu lwa nsonga Prime Minister Benjamin Netanyahu akulembera ssaawa zino Prime Minister tunajjukira nti President waabwe Isaac naye Prime Minister yatambulirako ebintu ebisinga biri political maje biki yabeeranga commander in chief ye musajja Benjamin Netanyahu ye Prime Minister muganda we yafiira kati Uganda babakana video muganda wa Benjamin Netanyahu yafiira ku kisaawe Entebbe nga bazze okulestinga abasajja amini be yawamba abayizi abaju bebajja ne banunula so okununula kubaamu okufiirwa kungi so in this case abantu bagamba oba Israeli ekigendero Palestine ekigendo ky'aba Palestine
babadde baagala they knew bali bajja kufa bali bakimanyi nti Israel ejja kukola retaliation naye bakimanyi nti Israel okugenda munda mu lutalo n'ebalwana nabo etejja sobola kati bano be baasirike kubanga basajja nga muvuge tebalina choice okufera kyekimu kubanga kugamba omuntu okubeera mu nsi katonda kyakulya tona buli kimu tokirina obeera ku nsi obeerako okukolako ki tosobola kweyaga tosobola kutambula abantu balwala obona okitegeera tolina palestine abantu omuntu asobola ondooza omwezi ayinza okufuna $5 because okolebwa bali overpopulated tosobola kufuna mirimu gibamala they cannot travel kati babeerawo bati babeera mu nnaku njereere so it is the same n'okufa ku bali mu ssaawa zino tewali njawulo kati abantu abo babasacrificinga be baayita babatraininga ng'ekigenderera bajje bawambe be banaawamba be bawambye babawaanyise gye bayita prisoner swap basaba abantu babe 15 abali Israel bateebwe nabo babawe bana 200 lwaki nkuwa nnamba eva ne kuwa story y'omusajja oli eyagamba nti yebo yakikiriza kubanga yebo baali bamuwaanyisa yagamba omuntu omu bamuwaanyisako abasibe 10 mwaga aba palestine kati just divide nti omu ku 12 kati 10,450 wetaaga aba Israel bameka okitegedde kubanga omu okitegera okuwa omupalestine okuwa omuyisirairi omu akostinga abasibe 10 mwaga oba 10 mwaga bayinza nogatwagala 2 kati ebanga leverage nti kubanga omuntu ogwo omwagala nnyo yizenga bwe mayinti akoze etena population nene omuntu wewe omwagala ate Israel abantu bayo bonna kati abantu batamanyi Israel nakino ngenda kiza ku bantu bagamba nti abasajja abo sibuwagira obusajja nti kibwakoze kituufu naye buyina ensonga olaba balabye video ezisinga zitiisa ezimu zirina kuba ziteeka kuno obusajja obwalumbanga abantu olanga babugire bakuba amasasi niyo manyi lwaki Israel ekyenjawulo kirina n'ensi zonna ezaffe ez'abazungu Israel buli muntu alina okugenda mu magye si mukazi si musajja ng'ovudde ku ekyo batraininga buli luvannyuma ndoza lwa mwezi buli muntu mu kitundu kyobeera n'ekitundu kyogera no training okuba emmundu so babeera combat ready nti kati byogamba nga balabye Uganda tumweze Uganda omuntu azze n'emmundu n'ogamba nti owambye abantu akatundu kamu Israel tosobola mbw'obayiteko ogenda olumbe magye ogende kati nyize kuba bano bamagye bava bagane bakubwatula kwe mundu bazirina and they are trained bulungi nnyo they do training n'okwetegeka kubanga Israel nga bwenkulaga wetegereze map era nje kuddizaako Israel yeetooloddwa balabe baayo ensi zonna z'olaba kati wako map eno sigikolaze bulungi naye side eno erina Egypt erina Jordan ate eriyengo erina aba Lebanon aba Hezbollah gye bava bawulira aba Hezbollah bayeekera okitegeera tebaagala ddala Israel ate ne Iran eri kumpi so Israel obulamu bwayo bwonna buli mu matigga yalonda ekifo oba ekifo kyayo kubanga olwedde yali ebeera bayirawe Israel olwedde eyo nsi nayo yali yaayo era bw'otunula ku maapu eyo gyetegereze ebimu ku bintu ebireeta obuzibu ekibuga Jerusalem kiraba abakatuliki mukimanyi nti the holy place y'abakatuliki bagamba Jesus something or Jesus oba yazalibwa Bethlehem nendoza Jerusalem za kiri Bethlehem eno Jerusalem naye ate n'abasiraamu bakugamba ddala abasunni bakugamba nti Nabbi Muhammad mbu yaloota oba yatwalibwa bo bagamba yaloota n'atwalibwa mu kibuga Jerusalem era kyoboolaba waliyo n'omuzikiti omunene eyo Jerusalem kati bw'otunula maapu guugwo guli ku booda kwennyini kubanga bombi bagwetaaga it's a holy place for both actually kubanga amadini gali asatu Israel waliyo Judaism be bajju waliyo Christianity waliyo n'abasiraamu ekifo ekyo bonna kiri holy era mawulirako ebiseera omwaka oba oguwedde Trump nga ali president yagalako kukyusa capital city bagijje Tel Aviv bagireete Jerusalem kyaleetawo that is 2018 kyaleeta abasajja bano okwekalakasa okwala n'okufa abantu abangi era Israel yakozesa amaanyi okugamba nti this dispute tesobola kuvaawo until ng'ensi zino era owulira ensi ezitaagala kugamba ezitaagala kubeera na side ebeeza kusala mazima nga Russia for example China zo zigamba nti Israel erina okukkiriza ekole two state solution zifuuke ensi bbiri ng'ensi bbiri wamala okufuuka ensi bbiri woba tewakyali muntu gamba nti nno mbwazze wano wampaka kubanga buli mwaka buli ssaawa wabawo bulijjukira abasiraamu babeera ne time yaabwe ey'okujja mu kifo kino nga bwegaba okukola mage Jerusalem kati abantu bava Gaza eno wansi nga balina okugenda eri ne balina crossinga zino border okucrossinga zino border okuyita muno okutuuka eri muganda wange
emboka eziberawo okubabonya kubasiba n'okulwana buli mwaka nga omanyi mu kisibo for example ekisibo yidi bikiri aduha bikyebyo balina okugenda kati clash eziberawo buli ssaawa naye singa zibeera ensinga ziri ku organize nga nti buli nsi erina state yayo ng'erina government yayo bibira bya mirembe nti omuntu bw'ogenda muli ojja kusaba visa oba osaba transit visa tewalina kulwana naye Israel tekkiriza abantu bano okugenda kukola kubanga bakitwala nti buli kiri ekibuga kyabwe si kyabwe okitegeera si kyabusiraamu bano baga kibuga kyabwe kati ezo empaana tezwakuvaawo so omuntu alaba kino ekintu bw'olaba obulabi ekyabaddewo ng'ennaku zongeza musanvu ogw'ekkumi gw'olowooza nti olutalo lwatandise kati naye abantu bano babadde bagenda mu kintu kyekimu naye ng'abazungu tebabawa coverage okitegeera so ensonga eyo nga bwe nakugambye nti abasajja Abayisirayiri basajja babi nnyo batemu nnyo okwenkana ne bano okusinga bano kubanga bano bo balwanirira ate ettaka lyabwe to an extent bo baatuuka ne bakkiriza n'okukkiriza kale tukkirize tubeerewo ffembi ne buli omu bamuwe ensi ye buli omu abeere n'emirembe gye ng'ali mu nsi ye ne gavumenti ye oba n'amagye something like that ne security guarantees tebakyagala same thing kikwetinga ku Ukraine ne Russia nti abalasha tebaagala kugenda kulwana lutalo abalasha baali baagala security guarantees bagambe nti Ukraine tejja kukozesebwa at any moment okulumba Russia kugamba nti bazimbe NATO bases mu Ukraine bagitandika okubeera nga mulabe wa buli muntu abeera NATO base abeera mulabe wa Russia straight away ekitiko okubuza kubanga NATO litagamba nti tekyali defensive alliance olw'ebintu byazzeewo kola Libya nsi zonna ezirwanye muziwulira Yugoslavia so tekyali defensive alliance kati Russia ogamba nti security guarantees gulonda kitunulira no bakosa propaganda okulimba abantu but that's the point so Russia yali tayagala lutalo Russia yali yagala security guarantees Ukraine egambe ffe tetwagala kubeera tujja kubeera mu NATO era tetwagala amagye nebo yali sere nga ndi fetwa akola n'abazungu it would be fine Ukraine batakkiriza ne bakozesa Zelensky endagano zanne bazikola kino basazamu same thing here abantu bano singa bafuna guarantees tewalajja kuddamu kulwana kubanga International Security Council ebeebweri n'ensi endala nga maze okukola endagano nga kimu kikirizibwa era bajja naziri recognize ne nkugambye Israel teri recognize tesinsi eri recognize ate Palestine is mu international community so byebyo abo twalo kyagenda mu maaso abantu bakyafa kyetulinze ffenna tulinze ground invasion ya Israel kubanga abatunulira ebyentalo bagamba is going to be bloody kagenda kuba kasamba kutuko Abayisirayiri tebasobola kugenda kubanga lutalo balumala kafa akolabanga akatini but you cannot abantu abo bafadde emitima tebakyalina kibafa omusajja omulashi yagambye the best soldiers are the ones that have lost their families because when they are fighting they have nothing to lose so situation eyo abasajja abo gyebaliko Palestine abali mu Gaza tebalina kyebafiirwa tebalina omuntu ayizera ayinza okugamba ali bannaye mbadde nyogerako kolidde omwaka ogujja mbadde nyina family banyina business abo tebalina business family ayina omuntu omu nene nkyayinza okera nga yafudde manyi abantu abakafa saawa zino abakafa obufi bagambye nti bakafiirwa aba Palestine bakafiirwa abantu bagenda mu 4,000 naye mu 4,000 olukumi bamumeka baana bato abali wounded baba abafunye ebisago bali mu 1,000 abantu abo bati bakyana kibafiirwa era bona ogenda okulumba ground invasion kubanga ground invasion ekirina oyina okugenda face to face n'omusajja ate ng'omusanze mu kifo kye okitegedde it's not easy obere bulungi nja kukomona wole ekipye nnyo nze Ismail obereko nnyo sharinga ka video kano abala video zino ekinuma ne baba babiri please awo comment ali songa meti webale kyokola nziremu amaanyi awo nja kumanya nja kukozesa amaanyi agasinga kawo mubere bulungi mbatumendeko nnyo mikono nya wali Saudi Arabia bali mu America tusabire bakwano bafa bali Israel kwati ne bana Uganda bali Israel by the way Palestine simanyi ne tulina bali Israel banyi bana Uganda mubere bulungi mwelaba